This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Ensonga z'ettaka ensangi zino zafuuka nzibu okwewala katembo yo yenna. Duka mu Honest Estate Developers ofune ettaka eritaliiko ndooliito. Baguddewo estate zaabwe empya omuli Gayaza Kiwenda Phase 5, Mabombwe Phase 6 ne 7 ne Gobero Nampunge. Songa ne mu estate zaabwe enkadde poloti esigaddeyo ntono ddala. Hoima Road, Ngennansa Bujuuko, Namusera Bugembe, Namusera Phase 3, Kachiri Mwera, Kachiri Magogo, Gobero Muguruka Phase 1 and 2, Wakiso Kasengejje ne Kachiri Simba Mannyo. Ku Lwentebe balina Nakawuka 0 Phase 4 ne Sissalutaba Expressway ate Namugongo Sonde ne Namugongo Misindye. Amazzi n'amasannyalaze weegali bw'ogula kyapa ku mmeeza tuzimba n'okutunda amayumba agawedde. Honest Estate Developers tusange ku Martin Road mu Kampala okumpi ne roundabout ya Aga Khan ku Mankeshwa Building. Isimu noti 77272873 oba noti 772853. Omwolezi gw'abannamakolero ogw'omulundi ogwasatu b'ogumu gwakubeerawo okuva nga 2 Oktoba okutuuka nga 12 awo mu kibangirizi ky'abannamakolero Lugogo Muuma Showground. Ku luno ekintu kiralamu aboolesi bakwetedde buli kintu kyewali onoonyeza ate ku miwendo gya nseko buli kintu bakisaze ebbeeyi jangu ofune ebintu ku layisi kale buli ky'oyagala kyonna weekiri. Lugogo mwolesi okutabangawo ebyokulya ebyokunywa ebyawaka oyagala kusuubula wakinoonya ne kikubula bakikuseera jangu okigula okuva ku yakikola yennyini ku miwendo gy'obusuubuzi okuyingira shiyinza omutwalo gumu zokka. Waliyo education pavilion ebyokusoma ebyokuyiga ebisanyusa jangu obuuze ebibuuzo ku nkozesa kasitoma ogenda kufuna omukisa oyogereko n'abakola ebintu ate ogula ebintu eby'omutindo omutuufu ku bbeeyi entono. Omwoleso gw'awuma ogwasatu mu ogumu guwagidwa Total, MMI Steel, Good Briquettes Initiatives, Annabel, Bank of Uganda, Plascon, Unisteel, Hisense, Science and Technology Initiative STI wamu ne MTN Momo. MTN Momo Uganda Limited erungamizibwa banka enkulu eya Uganda. Ale luzungulo kale kazuku tujikole sawa namba luzungu. Luzungu tugenda muzale kujjera kutoka ntoko ndi mbuzi ndyempuno alabuula babaddi abakyala wale somuyomba inyembuto katonda ya kyembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo sakibwa alina guno omuggo gwa Musa wayitista premium detergent waliwo wanangali ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Bw'oyogera woowuuta. Mukyala. Nenga mukyala yakoowa tagamba bugambi. Oba nkoowa tankoowa. Nze ne mukyala tulina gye tuvudde wala. Affe tulina gye tumutwala wala. Sirowooza. Tutandike mutyaba. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Tyaba yakoowa. Nalongo mwagala twala abakozi baffe kulaba. Mutyaba. Wamma kunze ne Kasuku oyagala gena nani? Ajja kubeera nze. Nsaba kumpozingira kaawo kati. Pozinga muko. Tugenda maaso nalo. Tugenda maaso. Welcome to. Tulina omugagga gwe tulinda. Na atubipinga batujjako. Bale tuli ku muzinga ya sente. Shobo nolange kutuka teweebuuza. Ya weebuuza nnyo tumansekitinga sente. I don't know luseke olwasite. Bale musajja wange ali atya owa Silo. Ryan nkubuuzizaako nnyo. Benzi wagira 225. Sinnaba. Nka. Ngendeyo ddi. Teero kati nga tuvudde wano. Ate osibamu. Ryan hi. Njala ko balina biliyani awo. Balina biliyani. Njali ku biliyani, njali ku kintu. Oba nagenda ebongereza nnonye ku Lisa Linda. Kwe nalyanga naye biliyani wano. Lisa Linda mukasa charani. Bana yali andabiri. Ana yako Lisa Linda lo yagenda London daga takyavaayo.
Muno mwaka yakagenda emirundi ngena. Bwaba gwe. Why? Era bwabanze kye nandikoze. Ensi bwetyo. Manyi bana mwe temwagaliza naye. Mwengo oli otya Nalongo. Jendi. Loli nakola show naawe ku channel yo. Abantu ne banyiga era akasuku. Era ogabasumbusa bbiri. Sumbusa bbiri. Ibwagamba go mwala mwasumbusa bbiri. N'amazzi. Soda omujeko. Baba gayagala amazzi. Ne soda. Byonna biri awo ati kati yabanga ku busimusimu wayambuka wakirira buzibu kyetembanga mwayino nyama kaga muti yaba. Olowooza kati ffe kati olaba kati ffe bakyala baffe balina okuguma. Baguma bakyala baffe kati oli ajjanaga nti bannaye bamukyala w'akasuku awulira atya bannaye bakyala b'abaserebu mugamba ajjawo ebyekisiro mugamba yasamira muli bino bye twasalawo okukola ate bye bireeta ssente ewaka kati mukyala wa Mutyaba tasobola munyiigira akimanyi nenga mulya breakfast wa mwami we lwaki tamunyiigira takyamutuwa tebakyawa breakfast naye ate alabika okuba kyali initiated by Mutyaba ndowooza kimu ibiri yali atandise nze nkuwadde breakfast wano notwalira mikwano gyo namugamba akajanja baako kakomya toddamu katulabe be tutaalye have stuck feeling omanyi Mutyaba omulaba bwotyo ng'eyeesirisa naye tagenda nali naye mu Craig David nkunyumiza wali ne Mutyaba mu Craig David fumitabozi nga mukyala we wajja ali ne mukyala we Mutyaba we namanyi oyimba oluzungu olaba nyimba za luzungu era naye olugambo lwa Mutyaba pozinga nalo sente eyingidde nebati batugoba wano yaze tewali asobola tugoba wano gwe okitegedde ekintu ekyo mbadde nkyakunyumiza Mutyaba omugaga tumumazi Nalongo ompadde fees z'abaana era kati ku Sande kumakya genza bakeze ngenda kubanga abejjako you are nenkubuulira nti we shall appeal that decision. Yes. Shall appeal it. Appeal. Hey. Shall appeal. No, we are going to appeal the decision. You are mwagala today was mukyalo. We shall appeal the decision. Kyenkunyonyolako you are eyo ngambi you are eyo. Fiza wanange badenga 15. Nchakunyumiza Mutyaba nga sinerabira. Today ku Mutyaba. Craig David. Mutyaba yasakino we bale nnyo. Mutyaba yasabe meza ngiri wansi w'omuti. Amukazikiza. Mutyaba tanywegedde kirala. Mutyaba yali akubakisi. Bati akubuulire. Ne Mutyaba omwana we temugenda muzaako. Kisi z'emimiro. Eziriwa. Olulimi nga luteeke. Mutyaba yagalidde mu ggwanga lino. Mutyaba kazzeko ne galubindi. Olwo baabagamba nti nze ni bwakasuku live. Mutyaba kakyala kasike kali akatinti katini kawambu kamodo bali bayimbanga Monday tuwulira zendala bitu Craig David ndio Mutyaba najja osapa baka ngajipada yenaka ngajikwata bwati ayagala muvire Mutyaba oyo gola Mutyaba is not innocent ngala omusajja nengamba yona Mutyaba nemugamba Mutyaba ngoli mushoya ya luzungu atukuli kasuku manta botebogera luzungu zendi wa luzungu yakujjonkera mbikunyumiza nagamba gotebogera Mutyaba is that the case yes Mutyaba ocho bewayogedde yagamba mbusigala mushoza luzungu it is okay go bakuteeka eri mugundi mu Nantongo Sophie gyogwa Mutyaba not around bye byonjogerako yayimba kamoki ngawe nga akawulira nga kamuli muri mutima nzateze kubulira nze solo kulimba kimu bibiri naina witness wange nebato bakawulidde sirowooza nti bakawulidde ogambye nti oli yalina ebbina ddene okusinga koli gwe tumanyi yafuna omukazi w'ebbina eddene oyo omwana w'abasiraamu oyo muka ebale nawe tulekitosirika kati erinnya olyogedde ongambye yalina omukazi w'ebbina eddene kati olomwana oyogera erinnya lye ate wali madde kkubya akaama obadde ongambye sibyogera akiŋŋambye kibadde kyama kuba twakawasa
Oleso obuzibu era tusinza abikunyumiza naye nga Mutyaba byebyo tusimbula emboozi. Mutyaba. Sebo yagamba nti nze mbeera wa? Mbugo toyogera bya luzungu obeera mu Sofi Nantongo. Mutyaba. Nze bye yaŋŋamba bw'ati nga kwa bank. Mutyaba ogenze weekola ebintu simanyi nti onoomalako. Nze yali yakubako muganda wange omukubi. Ogambye yakungulu yali akukuba zino. Baava wate bagenda kunaaba yali atukudde. Tebali kunaaba kyali kirala. Mama. Naye Mutyaba kiseeto nina akazikiza. Kati n'oweekola ebintu byo teryakulaba. Ogitegedde. My mind tells me next year, August, September, October, November, December, January, February, March, April. Nga tuli ku baby shower. Tugenda bba ku baby shower. Agenda muzala ku ka video twakafuna. Mutyaba teekayo video eyo. Nga okiisinga ng'oli mukyalawo be. Kati olaba nti mbadde mugamba mazima. Kati Mutyaba bonna yali abumanyi. Kati okimanyi nti Mutyaba wa NRM. Oba Mutyaba NRM. Kati NRM ejidde. Ate eggwanga baliinako obuzibu. NRM nga balina ekizibu. Ebibala. Tosobola mugamba nti ekintu kiganye. Nina ne musajja wange entambi twali naye ekiro lumu awo. Ne mugamba ntambi ndowooza kati Nuupu tokyagimanyi. Nanga Nuupu kye ki? Ne mugamba ntambi. Nga yagitadde dda ye n'ekyana nga kirina. Nga kikolako kati niba ekiti. Olinga. Nga kimukulisaayo. Nga kimukulisaayo. Naye seyanko omuwala yayimirira ng'akola kati. Kubanze ngenda okujja nga kyatudde dda. Bina teryali ddene nti gano amanene nnyo ate si gali amaki. Waliwo agamba bina agali soft. Agamba bina si maganda. Agamba bina gava mu Ankole. Waliwo abanyankole abaddugavu ennyo oba babeera bakyabo. Balina engeri gye bayitamu. Naye ate bayiika omubiri gubawamu. Bano abeereyeru be bayiika bagundi. Bano be batuuma sima ya Hope, Patience, sima ya gundi Eclipse abo. Naye waliwo breed y'abanyankole eri awo. Babeera baddugavu sima babe bo. Nga emibiri gibeera wamu. Kati tebagajja bbeere ddene ate ne bbina teribeera teribeera ddene nnyo. Libeera awo nga bw'olira bali kumalako bumazi mirembe obeera buno gana ye. Ebbina kawulira bange ebintu bigikugwako. Mama nnyabo. Bbina kika ki eryo? Lye lyembadde nkunnyonnyola. Erya ntambi. Libaawo nga si ddene si ttini. Naye nga libeera ng'eryakkamu kko bwe riti. Aye ne lijja ne liyimuka eno emmanju. Okitegedde? Lijja bwe riti okuva ku ggumba lijja ne likkamu. Kati ate ne likola kati nga bw'alinyeenya nti tomanya ayambala kateteeyi n'abanga akabeera kalinga akakunikidde bee kati. Kale n'oli omwana be yali. Feeling ava mbalala eyo. Ava eyo. Sigambye nno Mutyaba ngambye entambi. Mune Mutyaba alabye. Omwana yakola ebintu awo agenda yimukamu. Nga wamugamba nina ebizibu n'akakomawo. Yali baati. Naye sanko omusajja aseka kiro kiramba. Nga yakola kimu kyakuseka busesi. Naye nga bw'omugambirawo nti yimuka ogenda ompitira omuntu oli. Omugamba empute yaffe ogitwala wa. Ng'effumu likaziina. Likaziina kali kamimyo. Nga yeemimya ati yenna. Yenna. Naye abo abaana beeyagadde. Namugamba nti ewaaye kati Nuupu storage. Abaana ekiro abantu asinga ekiro bonna babeera ba NRM. Ensi etambulanga bye bali. Ensi babeera balaba ensi ensuubize yeeno. Abasajja baganya amabina we bati. Ozuuka ku makya n'otegeera nti kati NRM yekkutte. Naye oli wanno obuloga abasajja batufuze mu ngeri gye tutategeera. Ebintu byonna bimaze kuggwa. Abasajja baagala amabina Naalongo. Ase agala ebintu bibiri amabina n'amabeere. Kati bannange. Nze nasangako kolomu omusajja ng'ali obsessed n'ebbeere. Nali mpunzi. Ng'omusajja akunnyonnyola amabeere nga talina amabeere g'atalabangako. Nga buli bbeere ali kunnyonnyola. Kati ate waliwo omusajja gw'ogwako nga yeye ayagala amabeere manene
nga gwa bubutu nenga buliramu abasajja bakulu boloza kube tubeereyo tuba tujumyaki kati era atalongo osobola osanga abasajja nga batuddawo bayimiridde bakutte ne fayiro bali ku kooti wabweru olowooza balina kye banyumya munaabwe n'atandika kati olabere kumamulaga mabeere ng'olowooza bali ku musango gwo bali ku mabeere abaana balina ebbeere walabeera Gloria Bugi anti Gloria Bugi mbu yakoze bibye teyakoze bibye yagikoze bibyero yakoze lipo 360 lipo 360 kiki nobakujjamu amasavu we bati muno kati nabyakawato kali kati alinga omanyi buno budole bu Barbie dolls. They look nice. But she looks nice. She looks good. And it's expensive to do. It's not cheap. Abangamba mbu Gloria Bugi abadde Nigeria eyo. Yali yafuna yagikolera. Mbu yali yafunayo omugagga we. Era babeera Turkey gye bagikolera. Nange bafudde yaŋŋamba gundi eno liposuction ngende Turkey. Naye kati gwe nawe teweetaaga liposuction, weetaaga lipo 360. Mami, akawato nkola kaaki. Nedda, akawato bakakola bawala, but you, they reduce according to your weight. Kati lipo 360 kyategeeza nene na mugongo bakujjayo ennyama. Lwaki bagijjayo? Anti kiti tosobola kubanga olina wano otootini ate ngeno ozimba ennyama. Kati oanze ngenda ogikola kino ekintu balina kijjawo kya oyambala akaleega ne kizimba. Ekinyama. Ekyo ekinyama ekyo kiri. Kati gwakitokola gwone lipo 360. Ngenda kugikola. Ngenda kugikola. Ne bibiyo ngenda kugikola. Inshallah. Wewe kwatia gumu ekitu kugenda mu tatam holiday. Tatam holiday nja kwate nkyasasula fees. Sente zitanga za surgery. Ngenda kudda wano ngokuwa akantu my friend. Ngoseka. Katoseka ji. Ngenda kutuka ngokogera nga appointment. Nakati waloza ntaka. Mbadde ka interview kalungi mama Black Man. Interview kabadde kalungi. Wenolinga byakulya. Naye mukwano badde nyinamu obuzibuzibu nyina wenjagala okulaga wano speed naye bwe nagenda n'emmotoka nga nekoze delivery ekisajja kino tekigenda kumpa okyekola delivery nekola delivery naye ndakola nti naye wa boda wa wano mukyanja wano ate ffe tukyabikola ebyo maye mujja ne musula eri essonde ne mulowooza nti zimanyi n'okuba nowa boda wange kubanga obutuufu ngenda kuleka wano emmotoka naye kati waalifunye omuntu gwokubira najja nanona speed afe wano tukozesa ride now app ogimanyi right now ofunirako genda wano genda ku Apple Store teekamu right now ogirabye yiiyo ebintu byabwe dakiika 2 nga bangi nga bakufunye dda kati omusajja mugenda munyamunyamu nyamunyamu luseke nyamunyamu sawa yakwekola delivery omwana ow'obuwala nga this is nice wetwale dakiika nga 2 kati owa boda wo wuuno mama nga ayanguye azze mangu anti eyo gye bayita ride now owaayo omukyalo ono nedda mukwano otuula mabega mwamanyire okugiraba oti muwereyo erumenti yiino oyambale saagala okube mutwe wansi omutwe mwaye gwe gutambuza food for the soul ansooke ngitwale ku delivery mukwano tugende boosi omutuusa bulungi eyo ŋŋambako ng'otuuse ekyo kye bayita ride now let's ride ngenda genda sooka ennuune ate jjukira kati amasavu gange sigakupangisa nga yina ate kati gwe naalongo obeera oyagala gikola di December anti tubeera mu sama kati ekitegeeza tuba tukulaba nga June akulwaki bayinza okunuunamu esavu omulundi gumu amalinuuna bakunuuna emyezi nga 6 amasavu go mangi bakunuuna emyezi 6 njagadde kwokyamuko naawe twala eri sikokyayo oba olina okunjokya andi nkwokyanakubabakazi basinga maala benjogera nabo bogera oluganda butereevu naye gwekola sisitemu yange bacorporate abali anti abo kibabonyabonya kajanja ate si kajanja baboosi babaliyo okufa ekiri mu bbanga nanti nobagamba bakozesa obupiira waki boosi omuwako nga tolina kapiira newakapiira ate tobaana feeling nalonga abantu kye balina oyiga kiri beekiti obwenzi bw'oba okola obwenzi bukole with caution okitegeera ekyokulala omuntu yekka akkkirizibwa
okulya ali ebyekisiru ye nanyini company nanyini yo tagobwa ati nanyini wa Stanbic banamujjawa ati kati tunamanya tutya kati bano basima ya manager chief abeera ne contract ya myaka egi abo abantu bakwati abawala olusi bwe bagamba ebintu ebyo mu Uganda world over most women they are impressed by material things that's the biggest problem kati material waliwa namwena muri babanga anti uliriza anti kati oli abeera manager kati yabeera alowooza nti manager ajja kunkumira ku kana akalimu kati ate nga manager basobola omugoba enkya kituufu abantu abo bonna bolaba bali employed bali mu buzibu batamanyi nalongolawo wano wooli oyinza okuba omwezi tofuna miliyoni 3 naye nga waliyo CEO azifuna naye omusinga omusingira wala omusinga kyolwo anti weekozesa omulimu gwo as long as you are alive gugenda tambula kituufu bamugobe nze mbalaba enjala eryoke emulume mbalaba nga takyalina na mmotoka ya kampuni noba ng'omusanga mu ride now ali mu mmotoka za ride now zezimutambuza twala kyenkugamba so kati abo abawala nze obuzibu bwe mbayinako bonna ekisooka balekerawo ogaba emitwe bagamba abasajja bambala obupiira ekyokulala bakebeze ekyo kisinga obukulu those two things have to happen they move hand in hand okitegera kyenkugamba anything short of that you are doomed naye wali kyembadde nkunyonyola nti naalongo mwe ebintu bino ebyasinga mwine ekifaananyi kyemupaintings olaba ebyo campaign byokola simaya kuyamba basingle mother simaya kukola ki mwe mulemezaawo ebyo ebintu bya single mother olaba kati wano juzi Bobi Wine yali nga yakajjawo awangudobwa MP buli muntu nalaba n'abayimbi abaakulira emuyenga nga batandise fe ab'omu ghetto okitegedde because yalaga nti it is okay kuba nti ova mu ghetto you're gonna make it ghetto ze zaali zitunda okitegedde naye bagamba you're making it normal they abandoned it they abandoned it n'omukulu yennyini yabagamba kati embeera gye tulimu yakyusa bulamu mmwe mubeerawo buli kiseera mupika ndi single mother simanyi aba single mothers temumanyi nti mupainting ekifaananyi you're making being a single mother cool abasajja omusajja tomweyalira n'omwebika tyannyo abasajja kola booti ne booti bwe buzibu obuliwaawo kati kankuulira ekintu can I talk single motherhood as someone who has been there for so long is the hardest thing that can ever happen to any woman. Yeah. Tetukenanga kumachene tubagamba muveeyo mu bufumbo. I think I'm one of the people that always say omusajja baba ine ekitono kyakuwa gumirayo eno ku street byocha because let me tell you kasuku eno bidalamu temutulaba eranza abakazi bankubira nnyo amasimu nalongo mpaye emitwalo 3 ku at least call you okay but nakyambala I embraced it. It is who I am. It is not going to change and no one is coming to my rescue wabula netubagamba nti bayiga okukola however small it is nsiba bagamba n'obosika chips kasoba ngo office center zigenda olabirira abaana bo you can do it obuzibu bw'okuba single mother omuntu atanabuyingira mutanabutegeera fe tubyogerako because we are speaking to those ones who are already experiencing it ababaling'anganze nti no one is coming to our rescue oshegera betwogerako oshegera but teri muntu agenda ku machana ati banage it is it's pride being a single mom si kyakabi in fact singa tubadde tuli mu atmosphere ey'abantu abategeera okusingako kuffe kyandibadde kya buswavu okubeera single mom but it is already there. We have nothing to do and we have to talk about it because people go through these things oshitegeera kati njagala nkubuulire nti bw'obanga obeeraawo n'otandika nti ndi single mother era mmwe ffe tukiyitamu tuli baakabi akati gwe tebunnakusensera single mother buli lonely kyekisooka obwa single mother buli lonely naye ate bwe kiba kizze gye tugenda kukirwanisa kati tulina okwogerera abo tuwonye abo already abakirimu oshegeera tetulakeera kwa kyo tuga muve mbufumbo bwamwe abasajja balina empisa embi mbaviire asooka kuba nga alina empisa embi asooka kuwayo ekyetaano asooka kuba nga alina empisa embi ng'agula enkota y'ettooke waka asooka kuba nga alina empisa embi ng'agula enva ng'asasula school fees
olina abaana 5 ojja ku street okuba osanze Naalongo akuba short ne crop top ali ku internet kati ku internet eyo kati kankuulye Kasuku abantu internet balina jikiriza kuba kozesa nsobi internet eyo giraba tuteekako bye twagala mulabe not the reality abantu bazannya obugagga ku internet okwo abantu bazannya gotwala nko muwala ngo musanze ku internet n'omulaba mu real life no be disappointed. It's because they're showing you what they want you to see. Oshtegeera kati gowokera ku macha nogendera ku bya Naalongo oba ku byolaba ku internet. That is not right. Wabula Naalongo byayogera pick a leaf bagamba kino kyempisaawo kino kankireke nze sagala beera single mother wabula nyambye ntyo obufumbo bwange busigalewo sagala beera single mother naye wabula omusajja ona nyambye ate okusasula school fees ebizibu byaffe abakazi bintu bitono nnyo rent school fees ez'abaana kuba nzibu I pay a lot of money. I pay a lot of money for my children. I pay bus. Nsasula omukozi n'abakozi aba. Wina abakozi babiri. Yes, I have a come and go nasigalawo. Mashitegeera come and go ajja nayambako nali waleme kufuna mirimu mingi nga talina okulabirira abaana bana. So all those are expenses. Wabula gwe teweepankira ku Naalongo nze nkola ekiro nze nagala sina mulimu gwengoba. Ate omulimu gwange ogwokusatu kuwaana bagagga. Wayingira okuwaana abagagga. Guli mulimu sisaayingira. It is a job. Olunga ati omugagga ayina set bwetutandikira. Ng'owaana oyo. Nonga ati fukamira. Ofukamira. Nga nfukamira. Kyaba tewali mugagga gwe sitamanyi. But sigamba nti muwaana ati buli kaseera nja musabiriza ate tulina mutama. Kati olina obbayo ne gino emirimu egireetayo ku busente. Kati kugambe basinga omala kugatta nnyo ebbanga obwongo budduka terabyte. So togamba nti we are praising it. No, we are talking about it because man, sometimes watuba tubiyogera we heal. Oshageera. Omanyi ujja okoma okwogera ku bintu nze bannaye bansuulira abaana bannange nakola bwenti the more you open up the more you heal okukyogerako. So we are not telling women to muve mu bufumbo bwammwe wabula gwaliyo tebalina kye bakuwa bakukuba tebakuliisa ennyumba gwagisasula omusajja ajja atamidde naye bakamu gwe vaayo because at the end of the day you're still doing it. So kitegeeza nti n'osobola bikola era ng'oli wekka wabula gwe bawa totandika kajanjambu ate nga bannaalongo babisobola emikisa gyaffe si gye gimu. We have different destinations. Nsobola okuba nga ngenda tambula nendekera abaana bange muzadde wange gwoyinza okuba tolina muzadde gwobalekera kati gogera beerawo abaana bakusibe naye wano nga tobadde osobola okufunayo kiddiiru n'obaleka ewaka waliyo omusajja oba omukozi n'obaako engeri gy'otetenkanya obulamu. So kiri njagala mukimenyewo nti we are praising single motherhood. We are not. It is actually terrible. Kibi nnyo. If I could term it ngaza akiyitamu if the easiest way I can term it, it's a curse. It's a single motherhood. Kati tulaana nnyo ate kati bitterness eyo abaana ffe tebagifuna. Nze making sure nti abaana bange mbateekamu omutima guli nti it is okay, it is well, you have a mother, I'm taking care of you, but don't be bitter. Tonyigira nnyo bantu tetulina kye twakola ffe abaakulekawo osanga omwana ali 14 muzane ensi yantamatamada yo 14 ensi yakutamadde obeera ogirabyeko ki naye nze nina omwana gwe nasanga ng'akyogera at 14 years she's 14 bayinza okuba bambi baamulyanga okitegera kati obeera baakulya then kati okiri eri omuzadde okubanga naye nze abaana bange nabasomesa dde ebintu bya sex nakugamba ku myaka emeka ku 9 bagirina kati bagenda weza 10 ate bombi nga bali abalongo kwa kati bennawo nga abakulu tewakeera bana mbagambe abaana balina hormones okimanyi abaana myaka 9 bagenda mu kibadde ababo no tebanaba but gye bali abali 9 years nga they are getting the period kati obulamu bwe bonna bonna agenda bubeera mu kiba because at 9 years ng'oba okikedde so the rest of your life kalonda ayina kusaasira ebingira 5 active. Naye abakyala ku myaka 5 bakyagenda mu gondi menopause. Menopause is from 40 onwards. Yeah, even at 35, depending on your hormones. 35 abakedde. Mwana abunyumirwa atya. Gye bali naye ati menopause gambo bogenda nyumirwa obulamu. Ate wane obeera oyeza mu system. Wano obeera oyeza ku system. Anti-menopause, you can't stop at once.
Whether in and out for like 5 years, then no whether constant nga tokyafuna. Get ready for a night of soul, stories and timeless music. Kenneth Mugabe, live in concert, Tales of Mugabe. This 19th September at the Kampala Serena Hotel. Early bird tickets at 150k, VVIP at 450k. Oh, grab a table of 8 at 3.5 million. Get your tickets now at carrytickets.com or call 0765 587225. Brought to you by Carism, I&M Bank, Capital FM, Friends Supermarket, Rock Telecom, NBS, Afromobile, Rees Medical Center, Prudential, Jonjo Fashions, and Carry Tickets. Kenneth Mugabe, let the music tell the tale. Oba ofuna obusaisayo obuyika tebuyika busazeho tebusalawo chovala waliwo omuntu ng'alina emyaka 45 ng'afuna olubuto. Naye at 45 it is okay. Ne ku myaka nkaago osobola ofunirako olubuto. Kyebala nkugamba nti menopause can't stop your system. Osobola ng'oli inconsistent for like 5-10 years. So in between there osobola ofuna olubuto. Nekyabika n'okitwala mu maaso. Naye nalongo webale kukola. Amina. Webale olina inspiration gye wabambye abaana ab'obuwala. Baveeyo bakole. Bave mu kwekomaliza. Naye okoze. Nkola nnyo. Kasuku manye ennaku yange. Nze munaye abantu tulano ku internet nga balowooza nti bintu byamba kyandiizi. Me, I truly work for my money. I know. I truly work for my money. Ate nayiga kiri era njagala abakyala bakiyige Kasuku buli kanaku singa osobola wandwadde bagamba. No one is coming to your rescue. And no one is going to finish all your problems. Z'abakazi bankubira nnyo esimu siina kino siina kiri. Bwe mmala okuwuliza ne nkugamba ne kaakato n'akaaba pakaddi. Naye oba waayo. Mbawa. Kani me show my mobile money. Nina simu. Eno ya mobile money ukuweleza abasingle mother. Bwe mba nzisobola. Bw'oba mitwalo 2, mitwalo 3, mutwalo. Nina abantu ansaba omutwalo. Ngayagala mutwalo gumu. Omuntu asokubya Kasuku esimu nagaana alonga ekitofu sinnaliya. Oyo wakingambira nkuweerezaawo. Omutwalo gwo. Omutwalo gwo guba gukutte. Nga guba gukutte. Ate abayagala mutwalo kati omutwalo ogenda kunsuula. Tegusobola. Naye bano abalina ebizibu njagala school fees era mbannyonnyola kuba nange nzinoonya. Nzinoonya nate tuba nange school fees muzibu ajja natuzaala muze nkubuulira. But I'm proud. Nti Katonda nnyamba nti nzinoonya nzisasula. Ogambye school fees agenda tuzaala. Agenda kutuzaala mu school nkubuulira. Basi etuuka n'empeereza receipt n'engane bannaye sex nakola waaki. Nojjukiramu empoomereza gye wawoomerezaamu ne ssente zigenda. Kati ng'omala bati ngamba abakazi babiri basinga maati. Me, honestly, kasikuza buli kimu kiba kunze. Kituufu. Oddeeka, omwana katiza abaana bange batandika ttaamu ewedde nga bambala 35, otogera tuku 37. Kati gwe mbulira ndi ku kibuli ttaamu ngula engatto. Ekigere? Twali ku 35 ng'omwaka gutandika. Guwedde tuli ku 37. Gozo incho zimanye ziba zeeyongeddeko. 2. Akagere nga kamufumita kati mugate enkadde tosobola kukiza mwana we nga twemwoki olina okugula engatto. Kati buli ttaamu ogula engatto mpya? Mpya. Kati muwala wange otuuka nakugamba mami Pinafore eri light. Mbajozeza nnyo nefuka light kati mami nakola ki? Ogula empya. Pinafore bakyazambala. Kana kateeteeke basibe emabega bwe bati. Anti bakyazambala. Bambala ki mukwano? Pinafore. Okay. Tukireka. Uniform bagiyita batya y'abawala? Amasome uniform y'abawala Pinafore. Akateeteeke basibe. Bayo obuteeteeyi obwo buli light. Bwe bayita Pinafore oba ngo basiriki. Uniform y'abawala bali bengi bayita Pinafore. Ndaye kazayogeza oluzungu olukyamu. Simanyi nange. Ntemanyi bade buli uniform y'abawala ngiyita Pinafore. Naye gwe kati gwe obuzibu bw'oliko bannaaye. Naye kati abaana si be baddayo ku ssomero. Ninayo saluuni. Ate saluuni yaki? Buli wiiki abaana basala enviiri. Buli wiiki omwana wange omuwala balina omukola treatment mu nviiri. Ne bamusiba akaswahili. Akati ezo ssente zonna. Omwana otayagala alabika bubi agenda okuyita mu parents meeting ng'owuwo yajjudde kyoko mu mutwe. Ng'alina ebiguuna bivako n'opaka Masaka. Mukwano omwana nze nagamba never
to find my children and fresh. Bananjogerako kirala naye saabana bamulema. By the way, Kasuko, on a serious note, era okyogedeko budakiika mangi zanya mu mutwe. Single motherhood is not easy. It is not easy. Ntobudde buziba n'okaaba ne bukyanga okaaba. Anti olwo tolina z'akameeza. Kikutuddemu. Si buli dakiika nti sente tuba nazo. Oshegeera kugeye buziba okaaba ne bukyanga okaaba. Olwo Katonda n'alutwala nazza bibye ne bali akawunga n'ebinyeebwa. Kombo kawunga. Abakazi bajja bagamba mu comment section. Kawunga n'ebinyeebwa is ill. Gwenda ddamu ill. Kasuku mwate mwabona nga mukula. Twetwalyako kasooli mu bijanjaalo. Nga bifumbye together katogo. Yeah, so don't think single motherhood is. And our mother was a widow. She didn't wake up in the morning nagamba obufumbo buganyi. Mzee wa mwe yafa bibye. Yeah. Wow. Ensi n'asooka n'agikwata n'agikabaati. Abaana mukaaga teri kudda mabega. Abaana mukaaga. Yes. Ne kati oyinayo plan ezifunayo omusajja. Omusajja tuba tulina kuba mu transaction. Transaction yetya. Ate kati how do I benefit from this relationship? Ate kati gwe fertility yo pozeri waggulu madde ate fertility kivuddewa. Ate omusajja ate abeera ayagala omuweeko. Bw'omuwaako bakuwayo. We can handle if finances are being handled well. Kati waliwo omusajja asobola okugyewo Naalongo nga talina nkaluze. Naye enkaluze ziyinza okuba nga zisooka ku mumwa. Iwe tutuuka tuti ku date tuti. Hi, how are you? What's your name? I'm Naalongo Lace. Naalongo sikeera byanti. Nina okugambira onina abaana. Otegeere. So is Naalongo your real name or you have children? Yes, I have children. 4. Ngate kugamba bakulu kiba kyetaaga kiba kitegeeza beetaagisaayo ku ssente school fees. Olumala okuntuuza ku date tuba twogera ebigambo bibiri ebbaasa erina okuba nga ekuli mu ngalo. Impression n'abeemu eba ssente. Atazirina mundeke bannange nange nina ebizibu byange. Naye nga muleetera ansinga agenda ku date. Nsaagala. Just siba chance. Era ngende mbonekera kuli ofo bwange naye oyinza okubuuza. Wetwalayo wekka. Batwala. Abaakannyonnyola omwaka guno bukyanga gutandika. Finance yatuuka n'atwawula. Kati enkaluze zikyasibya abantu. Enkaluze zisibya abantu. Singa bajjamu ebintu byange wali ennakawa. Ebikutte. Na fees. Awo. Okategedde. Awo. Kati njagalira mu developments zange. Bamanja wali akataka nyagala mama wange amagumba gamuluma sijja bikugamba kubanga mama wange takwatako. Naye benna bigwa mu bracket ya finance. Oshegere kati mala kunnyonyera nga mbutuufu nkusiimye kati nga mbutuufu obingambye n'ensiima nitukomekereza nga ensiibulayo etagenda kukwasa simu. Kati obeera oyagala esente nga mmeka? Like on a date omusajja akoye mmeka? Depending on how many words you have told me. Sasajja batuwesomera mu Kasuku twala ku dinner. Yeah, you know you're very hardworking. Amanyi that's how I was when I was about 25. Netandika ozimba wali ebuziga kati onamaliza n'enzimba wali kati ogenda nga byozimbe nga olinga kale kitono nnyo mu bwombi ng'obwo bobire tosobola kunsibuza mitwalo 5. Oba musajja mugagga nnyo kuba oba amaze okundaka the future is bright. Oba oyagalayo nga mmeka? Miliyoni nga 2. Omusajja mugagga wampere ebbasa miliyoni ezi dineddako nze agikusasulira. Anti nze abaakuyita olwo. Ojja toli mu mpale. Ate kyembale kikito. Anti munne ate obugambye wali akibaze. Wali abakibaze. Bulijja bwala tebazambala. Naalongo naye toyambala mpale. Bamwegendereza mukwano. Nze nzambala. Nina ebizibu ebitumala. Ate no gye nimbagiyita batasi mpale. Eyo mpale. Okitegedde. So Naalongo yagamba if you want to go on a date with her, it has to be money. Okay, the date she can go, but the animal, the money. So the money has to be money. Hey, tojjala mitwalo 5. Anyways, Kasuku, sagala musajja mpaseze nina. Agenda kunvuma awo naye. Emitwalo 5 ogayina. Manga nzina. Kati mbuliraayo ku ze sitasobola kufuna. Zoba otandika okumpaako.
By the way, and by the way, this is purely not even bragging. But I have a problem of about 25 million. Give me 15. Mbuza baby 25 inako mekera njaga na 10 nemba nina 5. Oshaged. Ongambe let me wear. Do you have Absa I&M Stanbic? I&M. Ati mbade nkunyonyero ndeta banka jenina ti I&M. Ngamba okay, I'm going to wire in about 5 minutes. Sente zize. Ngenda kutula mu maaso ko mu benzi wali. Ngamazimu nange nkwagala. Ati omutima wamaze kuwewulako ku bizibu. Olonkubidde agent wange emitwe nandaba bitambula. Awo tokyalina byolowooza birala. You're in my future already. Obwongo bwonna obufokasinze ku ono. Kono omusajja. Nayo nani ankubira kubira. Ocho omuntu abeera akubira omulundi ogusuka. Nangamba ki? Kati oyinza omukwata wano n'atandika. Kasiku omanyi tuli eno tukayana kati wama tukubotoboza kushiba ne spice ani asinga n'olyoka omugamba nnyoko. Ninga wayiza mama. Nalonga asesa. Ngatava kumanya. Nkutidde. Kasuku tuli wano tukayana wama gobi manyi. Nenga nange nakasoka bera kuchaliwo wampisamu eggaali. Wankubirako. Ngato wakatani kobera ba mikwano. Mukwano lwaki onkubira nnyo? Nenga nakubira omundi gumu. Okubira nnyo ndi wano ku Sebena. Oyinza sanga waliwo nkusanga esente zange n'ozitwala. Zaali. Ngenda kukola erishare lyenzise. Risho. Alongo. Wawona kudanga olushare natwakolera ne shate yali musende zange naffe twakolera toyina kyotoma wankolera era oli tujawo wadirire mabega era nomala nonjigiriza nokola akantu ko wanjigiriza nnyo naye baba kajja kututti eggulo nakulabye ng'okayibiridde mu bwomu naye nakawulidde nembuza Dave ali ku ki nangamba essaawa yonna kamutta abantu bakubira ne bagwayo nagane bannange sister kimala yangambye essaawa yonna kamukutte kati mubulago bekatamuwandula awedde akantu kayinza okutugga ne kakutta nze ngubuulira just manya abantu baloza kuno omulimu mwangu omulimu guno si mwangu kankubuulire era mwandibadde mutusaganga ne mutuwangayo ku ssente ogaba ne mwebale kutuwa mwebale kutukolera mukwateyo ku ssente kubanga bannaye ate munaye abantu balowooza nti akantu bintu bitambula bulungi bizibu ebintu si byangu naye Nalongo neyanza nnyo obudde bwo neyanza nnyo bwino wa Mutyaba bwe mbadde nsinga okwagala kati shetandise obeggwa sheggwa ate tulina kye twayogedde abantu oyagala tufiireko bafiire kyembadde njagala nze nkifunye nkiki ompadde bwino wa Mutyaba negwe nabadde nina kyenjagala okubuuza lwaki abasajja temukyatuwayo ku ssente bulungi temukyatwalako ddala ku ssente negwe temutyaba kiki lwaki temutegeera mutya kyendowooza kyolowooza negwe bulwenda Mutyaba nga nzijukira mu kiisi gyayawa mukazi eriiso lyali bwe riti yazimubeta miteno ogambye yagenda otuuka eka tebaanaaba bali batukudde kati waba ate bino si byakusiri Mutyaba nyimba asooza sitaani yalona mukamera okaemutyaba tokyako sebo tukyagambye yagalidde mu ggwanga lya Museveni lino ayina gyamba omukazi ina amasiro kagenda kati amusse ndowooza yamutandikira eno mu mmotoka njikuwa style ki nkugambye ate yali ayambadde buno obuteeteeyi buno bwe buti owaround akaka chiffon naye Mutyaba tobanga watambuza egundi nkugambye tumaze epo omwana ajja naye bajja kumuwulira omwana byonna babikole naye omwana bajja muwulira ene ssente gye tugendako enkalu ya fees
kali abazadde bali eyo batandise pozo ogabye abasajja babavuma kati bwe yasamanga woziteekako naye omusajja omukazi bakwasamya bwasaba fees tozimuwa bamuweereza ewange bogere bulungi n'abasajja yogera bulungi n'omusajja omukazi yenna kasita akwasamya yogera bulungi naffe ate fees muzina fees za bukwakulizo naye bataata tusabayo ku fees zitaliko bukwakulizo buliwa tuzikima waka ezikima ewaka ogenda okuva eka ng'osesema anti salawo oba omwana we anaasoma oba taasome ate kati atonyongereko basinga omwana mwana n'ababiri ate obawo kikuwa ekyokuyiga nti abasajja bakambwe nti tewandivudde mu bufumbo. That's the big lesson to learn. It's a big lesson to learn. Tewali kukendeeza. Balinda sawa ya fees ne batutega ekibatu. Ne batayina option. Gochali ku bakazi ne goma kati obonkenka abasajja we baliko. Naga fees bezaziga egenda ku Delta Cash. Delta Cash Uganda. Ebakuwole. Olekayo logbook, national ID na bank statement. Nga bakuwola milioni za 2 ngosasulira abaana fees ngosasula mpola. Anti investment muna mwasalawo kwegatta ate ffe twaliyo fabayina abaana ababiri olaba tukayana mubeere bulungi mwelaba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Abakyala werezo omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babumutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa musa waitisita premium detergent waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange